Twongere kubeera nga tembabuuzaako of course buli omu gy'osinzidde okubeera nga togoberera ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq awona kudunguka nsubire buli kimu kitambula bulungi maridadi sana saidi eri mu North America yo mambuka ne yo Maserengeta awona mu Canada na munyogero kubeera nga tembabuuzaako Europe yona Paris awona mu France, UK n'ensi zonna zetoloddawo kansubire buli kimu kitambula bulungi maridadi sana Fad Preview gakutuusako agasobodde okubeera nga tega happening mu ggwanga ly'e Uganda gwe gyotezadde kubeera nga te otuuka era nga gawano tubeera kubeera nga tetukola okunoonyereza okusembayo tutuuka tubeera nga tugakuwa ku video nterako ekigalo likinga sharingirako abalako bokusako wansi always kabira open nawe tekigenda kubeera nga te osoendoozayo always okuziza ensonga nga bobeera kubeera nga te oziwulira era nga ewatali kumala budde tukyali ku nsonga za omubaka ow'ekalangala yasobodde okubeera nga te ava mu bulamu bw'ensi eno buli omu akyebuuza ebibuuzo ddala what went wrong wali mu situation room oba mu surgery room biki bisobodde okubeera nga tebihappeninga kati n'olwaliro asobodde okubeera nga tekufunira omusawo ayina byasobodde okubeera nga tayogera saka kubeera tejogera bingi nnyo kubanga obutami mbuyina ngenda kubeera nga tebikutera waawo yongere okubeera nga te naawe omanya biki ebisobodde okubeera nga tebihappeninga side zero naye nga bannange byo ebintu si byangu n'akamu bwe naba nkugyeyo ngenda kubeera nga tekuterawo ne Fifi the Queen amaziga gamuyiseemu era nga asobodde okubeera nga te ayogera ku nnaku ey'omwana w'obuwala ono gyagenda okubeera nga te ayitamu atutudde ebizibu bingi nnyo ebyolukedde ono omwana w'obuwala abadde muwala wa Helen Nakimuli Honorable era nga bino binagenda kubeera nga tebikutuusakawo oyongere okubeera nga te ensonga ezo oziwulira Shakasha Musomo Wanduwa enamba zisimu wansi ku bistika z'okupololako n'omunoonyako wajja kubeera nga te akolako tofafagana bizibu nga Sheka wali buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi maidadi sana katusimbule n'omusawo ono byasobodde okubeera nga te ayogera naddala ku nfa ya Honorable Nakimuli Tumpa. On behalf of many doctors, it is important that I send my condolences to the family of Honorable Helen Nakimuli, who passed away. It was a sad week for all of us because that particular hospital is a high-quality hospital. The doctor is highly qualified and we are still puzzled. But the Uganda Medical and Dental Practitioner Council is very capable under Professor Joel Okulu, and we are waiting for that verdict. I thought I should clear that and move ahead. What is sovereignty? We also have a principle. Let me go ahead. Maybe before you even leave that matter, maybe we should dig a little bit better. I'm sure you've heard the public sentiments, people demanding for the details, and there's an ongoing debate even on social media whether it's right for the hospital to divulge the details, even this charged political environment. And that is where I was coming. Do you think people have a right to information? To know yes, what happened? But in a limited way. You know, this sovereignty, we are in a way that is sovereignty of the hospital. The patient has sovereignty. We call it autonomy, respect of persons. The patient should decide where they want to seek care, which care they want to seek, and by which doctor. And not a which doctor, but which doctor is going to give them who, which type of doctor is going to give them. And also they have a autonomy or the right to decline. But also there are 4 principles of medical care. I have mentioned one. The other one is under respect of persons, by the way, is I think confidentiality. Yeah? Confidentiality and privacy. And the medical ethics teaches not to disclose information except to the patient and other affected persons with permission of the patient, except where it is a public health threat. So if it is not a public health threat, now. There's no. The patient has next of kin, a child, a mother perhaps, and whoever else she included in her documents when she was signing. The sister who took her. Those ones, I think I understand the Minister of Health has already commissioned the Uganda Medical and Dental Practitioners Council, which is an arm of government that polices us, doctors. It's a professional court. And they are investigating under Professor Joel Okulu, very competent, very ethical, highly qualified. The British trained doctors of those days. He's the one in charge of that council. He's a professor of Okulu Dome. In charge, he was a professor at Mackay University. He's retired, he's in his 70s. So really, we are going to expect a very good report. But even then, I just needed to mention that while we attempt to treat, some of these things are in the arms of God. At times you do everything and
there is something we call idiosyncrasy. Idiosyncrasy means nobody knows. Nobody knows. Sometimes you come with an illness and nobody knows. And you improve with them without the doctor's injection or anything. At times you go for operation, something happens. Maybe it is one of those rare conditions in the population which we are unable to look out for commonly because we follow epidemiology. All right. But at the end of the day, we are really condoling with the family. No surgeon wakes up and establishes a private clinic to do otherwise, other than heal you, and I'm sure that particular facility, Alexandria, and the doctor have done a great job. I didn't want to make this a lecture on fibroids. I saw a whole page article in the New Vision. People have been talking about it, and I don't need to add because I'm no expert in it. All right. But from your expertise in this kind of investigation, what do you think they look out for? Of course, they look out for professional negligence. They look out for malpractice, okay? And they look out for any flaws in the process. And such a team is constituted of experts, including, for example, an anesthesiologist. Anesthesiologist is a person who makes you sleep before surgery. Perhaps a surgeon or an obstetrician in this case. Professor Kulu himself, the chair of the council, very, very competent, is a physiologist, how the body works. But also they may want to get views of the life history or the medical history or the surgical history of the patient, what state she was in, and so on. So they look at all these technicalities and try to come up with a verdict, and it has the powers of the magistrate's court, and either sanction or exonerate the facility and the doctor. All right. So we wait for that process to be concluded. Obwamulekwa butukira buli bwagalidde. Ntunuulidde omwana wono Honorable gw'alese. Nentunuulira obwana bwange. Mukama Katonda. Nenfumiitiriza ne ngamba mukazi wattu oba yali akomedde okwogera nako. Bwe kaba ka Kisiro nga gamba nja genda mulabe ku vidi. Ntunuulidde omwana oyo ne nzijukira ebintu bingi. Naye atulisi jjajja omusajja waali. Awo kokka wenfuniddemu ku ssuubi bajjajja tebatera kuba babi. Abamu. Naye wendaba jjajja ono alina eddiini. Omusajja wa buvunaanyizibwa, nsaba Mukama ate naye amugumye kuba mu butuufu amenyese. Obwedda ntunuulira video. Actually, I decided to stop watching videos ezirimu taata oyo n'omwana oyo nga omusajja yamenyese. Mukama ow'ekisa omwami oyo akwetaaga n'omwana oyo. Be bokka bategeera obulumi bw'omwana oyo bw'omukyalo oyo afudde. Be bokka bamanyi kye batuddeko awo. Nakakola video nga 2 nga nzidireetinga lwakuba nzikaabiddemu. Saagala abantu kundaba nti nkaabye. Tunuulidde omwana oyo ne nkubamu akafaananyi ne ngamba Katonda ow'ekisa. Maama wange yafa ndi mu P4. Taata wange n'afa nga ndi mu P5. Ne mugamba Mukama kyotaawa bakadde bange kimpempangaale wonguze ku baana. Sifuddeyo ali nvuma obukadde naye gwe bumpe. Ntunuulidde kamaama ako ne ngamba you people. Rest in peace, Honorable. Tusabe ekisa kya Katonda kimaamire omwana oyo ne taatawo. Taata yazika omukyala. Kati naawe abaddewo ndowooza nga first hand bag ye. Omwana wo nakatunuulira kamaama. Abazadde tuyina ennaku. Omuzadde tawummula. Nze I've always told people here nti maama wange bw'aba yali awummuddeko ekinene
ndowooza oluvannyuma lw'okufumbirwawo emyaka egyo egizeeko gyonna maama wange awummuddemu. Naye ate era bwe nfuna byempangula ne ngamba singa abaddewo ne gampitamu, taata wange singa abaddewo, nze bakadde bange bwe baba nga bawummudde ekinene kuva we nafumbirwawo bawummuddemuuko. Ntunuulidde ka maama. Nenzijjukira ensi bwe yatugabana, naye ne ngamba Mukama jjajjawo ono waali tajja mukkiriza nsi kugabana muzzukulu we. Naye bannange obulamu omutali maama ne mu bukulu eno gye tuli butuluma. Eriyo ebintu byogamba njagala kubyogera naye nga muka Katonda tolina bw'obitandikira obigamba ani weesange ku TikTok nga bakuwaniseeko. Nga bya bulamu nga sigamba nti nnaku nsi nga byekusifu nga si bibi nti wasse muntu naye nga oyagala okigumyeko n'omuntu. N'otunula eno nga maama taliiwo, n'otunula eno nga taata taliiwo, nga ne jjajja taliiwo. Anti n'omwami wange Mukunja namuziika. Nenzijukira akayimba ka Lutalo wagambira obwana bwange buwolome nga nsirise mbulidde mu masuuka. Kufa tukukolimidde, kufa tukunyiigidde. Ye kati ffe tukukole kikufa gwatamanyiirika. Ogenda n'olowooza kufa twakumanyiira bwe luusi kwakuli okumpi n'owulira ng'ogenda nkya. Kati ffe abakyala, mukyala munnammwe bw'afiira mu bintu bye mubeeramu kubalongoosa munda kuzaala biki, owulira nga ne mu theatre bamuleeba otyayo. Nogamba Mukama, nze olunaku lwe ndinyumya experience yange eya theatre, experience ya mirundi ebiri bweti. Nasuubiza Katonda ebintu naye era naddayo nenzaala. Kumanya ng'abantu tuli bazibu. Naye Mukama tuwangaaze tukuze ku baana bannange. N'otunula mu nsi yonna nga gw'owuwo yataliimu. Mukama asasire kabebi ako bambi ne taata wa Honorable. I have a feeling eriyo abafu abagenda nga bakukkuluma nga gamba naye Mukama nedda si Mukama. Maama wange yali omukubbo, taata wange yali omukubbo, kati ne Honorable ono mpulira nga ate bwekuba ali omukubbo bagamba Mukama why now? Omwana wange. Bannange tunuulira vidiyo nga buli gy'oyitako okaaba bukaabi. Bamulekwa bannange, trust me buno obulumi bwattudde obwamulekwa obutuluma nga bwe tuneegumyagumya. Era buli ali okumpi ne mulekwa mugulireyo ekikopo ky'amata anyweko n'akakoko. Tujjukidde buli nnaku, buli ngole ezaatukubwa, buli kulangirwa okwatulangirwa, buli kivumo ekyatuvumwa, buli wotunula ku mwana w'oyo omukyala ng'olabira ddala obulamu alabika ayinza obuyingira obwo. Kati tulina kusaba Mukama wange jjajja ono taata wa Honorable, of which I don't know mwami oyo ayinza okubwalawo mu by'okusaaga. The pain is too much. The burden is too heavy. Ayinza okujjamu obulwadde. Naye tusaba Mukama amutuwangaalize ku lw'omwana waffe ow'obuwala oyo. Waakiri wabeerewo jjajja musajja. Genda n'otunula muno ogamba kaakati Mukama nze maama taata taliiwo, jjajja taliiwo, nazaala taliiwo, sezaala taliiwo. Tinze n'omwami wange Mukama ogira otuleka tukuze abaana. Tetulagira tusaba busabi. Bwe ngamba abantu nti abamulekwa ffe tusinga obunaku ng'abantu balowooza nduula. Ennaku eyaffe teyenkanika ne bw'oba oyina ssente ffe tusigala tuli banaku.
tusigala tuli banaku. Mwete mumanyi bannange. Kyofulaba nze ekintu kyonna ekirimu okusanyusa omwana wange okumulowooleza ekisinga ku kyemba ndabye sikivaamu regardless of what people say. Ffe taata waffe teyali munaku ensi netufuula omunaku ng'avuddewo. Se bannange obwamulekwa tobunnyongera. Singa nali nsobola obweddi nawo singa naweegaana dda. Mukama Katonda. Naye era osigala nti gwe Katonda tusigala tugamba amiina mu bulungi ne mu bubi. Ye gwe yatutonda. Katutunuulire gwe. Mwakirabyeko nti ku lumbe lw'omugenzi Helen Honorable the Beautiful, abaana bano babadde very organized, babadde n'empisa, babadde ne respect. Njagala mpeyo ngambe nti walabyeko omwana wa NUP ng'alwanira mufu nga bye mwakola ewa Sseggirinya, ne mulwanira emmere, ne mulwanira Sseggirinya ng'afudde alambadde ali awo, ne mukuba abantu abajja okuziika. Mwabadde very smart ewa Nakimuli. Mwabadde mwogera ng'omuntu kwegamba alabye ddala nti mutegeera just musalawo busazi okwesiriwaza. Naye nyina kenjagala obbabuuza. Mwayimiridde ne mwogera byonna bye mwogedde, gavumenti esuuliridde abantu, simanyi gavumenti biki. Taata w'omugenzi yayogedde ki? Ku luno bukyanga mwagala kusala bigambo, wali byabalemi, mwabuze support. Mwagenze kuyisaawo byammwe, kwogera byammwe bya bulijjo. Taata w'omugenzi mwamulabyeko ng'agamba nti batuwe ku ripooti, obanga agamba nti abuusabuusa ebyavudde mu kukebera okwabaddewo nga muwala we afudde. So twabategedde nti mulinnyirira abantu okusinziira bambi, kwegamba mulina obusosoze, mulina akamanyiro okusinziira omuntu nga nammwe omumulaba banne nga mwajolonga omugenzi Sseggirinya. Tajja kwebaka, y'ensonga lwaki amaziga gali mu layini gaggwa ne gaddawo. Era mpola mpola amazima tugenda kugategeera. Mukategedde akantu ako. Mujje wettima, mulekerawo okwefuga abafu, mwagala abantu nga balamu ate mubalage nti mubaagala. Nze nyina atwenawulidde ebintu ebibadde mu NUP ku mukyalo ono. Ekikonokono ekyo kye muyina ekyo. Kubanga omukyalo nabadde muntu w'abantu, ayogerezeganya n'aba NRM, aba FDC, aba DP, biki ngera mubeeremu ebyo yalya, yakola bw'ati. Simanyi biki. Okay? So, tubeegayiridde. Mulekerawo okusosola mu bafu. Twabadde tubasuubira okugenda mulwanira emmere, twabadde tubasuubira okugenda mulwanira emmayiti, twabadde tubasuubira okukuba abantu abazze okuziika, naye tetwabirabye. Ndowooza mwategedde nti mmwe mutategeera mwekka, bannayuganda bategeerera ddala okubasinga. Nze mbadde nteesa nti NUP mukoleyo amalwaliro agammwe, kubanga come to think of it, mubeerawo mutugamba nti amalwaliro ga gavumenti gabattira abantu. Kwegamba gwe nobeera ng'oli ku bunkenke, ne mutugamba nti amalwaliro agalina bannannyinigo nga bali mu gavumenti era gabattira abantu, simanyi gagenda kubatta. Kakati nze mbadde nteesa nti lwaki temuzimbayo kale ne bwekabeera ka klinika nga katono nnyo, naye nga omwana wa NUP bw'alwala, omubaka bw'alwala ng'ayina ggenda eyo. Mukiraba mutya? Mwe temubeeranga kawo ne mugamba nti mufunye ebizibu bingi mu Uganda kamunoonyeyoko ku solution, temukifunangako. Ebizibu bye mutugamba mubifunye, mumaliriza okubifuna, tewali kye mukozeewo. Kimugamba nti ababaka aba NUP abali mu parliament musobola okubulwa milioni 3, milioni 5 okuzimba akalwaliro akatonotono. Ekyo nno kireke, mukyasobola n'okusaba abazungu ne babayamba ne babasindikira ku bintu bino bye bakozesezza, simanyi ebyuma, simanyi biki, ebintu bingi nnyo. Naddala kati nga mu UK ebintu almost every 5 years babeera babijjamu ne baleeta ebirala. Mubisabe babibawe, bibeera biramu bulungi nnyo.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.